secure the kingdom here and to secure all the people of Kabaka who will come here. That is our mandate. We have nothing less than that, than to provide security for this function, for this celebration. So I want to call upon everybody and assure you that we shall be there jointly, the police and all other security agencies you are seeing here. So temuti ya muje tetujja kubeerayo nga bulijjo. Olwaleero tubadde ne press conference ya security ebitongole byonna okulaba nti abantu abanajja mu Enkuuka tobongoota, security teteekeddwa kubongoota, erina okuba nga erisitedde nga Enkuuka bwe twagituumye. Era enteekateeka zitandise okugenda mu maaso, tujja kubeera ne meeting ez'enjawulo. Olwaleero meeting esooka ndowooza nebadde yakubiri eyasooka twagituuza wali ku CBS endala tugituuzizza wano mu kifo munyini abagenda okubeera Enkuuka okulaba nti tutema empendo, okulaba nga ebitongole byonna byegattira wamu okulaba nti Enkuuka eno buli agenda okugijjamu addayo nga bazze nga akasimu ke tebakakutteeko wadde okukwata ku nsawo y'omuntu n'abayaayo okulaba nti tebajja kusobola kubeerayo olwaleero kubanga olaba security eno bumanya nti Enkuuka ng'owefujjo lutawaana okuzungira mu lubiri genda ozungira awalala njagala ojje ng'omanyi nti security eri ggulugulu. Security nga bwe muwulidde kitundu kinene nnyo ku mukolo nga guno era tufunye omukisa nti tukyazizza abakulu mu poliisi ne amagye ne batuwa obweyamo nti bagenda kusecuringa Enkuuka, nti omukolo bagenda kubeera nga bagukuuma. So abantu bonna abali eyo ababadde batya okujja nti olw'okuba bajja musikako akasawo bajja bakolako ebikolwa eby'effujjo, ebyo byonna poliisi etukakasizza nti tebigenda kubeerawo. Era okusinziira ku bategesi ab'Enkuuka tebongo